Abdallah Kibirige abadde aweza egy'obukulwana yasanjagiddwa ebiso n'akutulako amagulu n'oluvannyuma okumpi n'omulambo gwe ne basuulawo ettooke etto okulowoozesa abantu nti bamutidde mu bubbi. Ettemu lino libadde ku kyalo Namusujja mu luka gw'ekiti mu ggombolola y'Ebukulula mu disitulikiti y'e Kalungu, wabula nga abatuuze n'abooluganda lwa Kibirige tebamatidde na kya muntu waabwe kuba nti obubbi bw'ettooke etto bwe bumuggyisizza mu budde. Yamaze omutema nano n'ettooke n'ali muteekako bamutemyeko ekigere ekigwa wali sirina kyakukola amaaso wali nsonga etegeereka nti ettooke sigamba nti liri ku kibanja kubagamba nti okweyabukala bamutemedde kibanja kirala ate neno gye bamulese bamutemedde naye wanayo andi mukute namutwala ku poliisi nti nabbi ettooke n'ettooke lye naye natamutema namukutako n'afugulu. Balumiriza nga Kibirige bwatiddwa mbugenderevu nga kigambibwa nti ettooke lisangiddwa okumpi n'omulambo litemeddwa mu nnimiro y'Omugagga Baasi Katongole. Mukulu Katongole kikola kyakoze kyabutemu nnyo tebaliteekalikiza kutta muntu. Bano batemu babakwate babateeke munda. Mission nze ndaba nga si yattooke kubanga bagamba nti kambe naye ate bwetutuuse we batemye ettooke kiragira ddala nti eyo jjambya kubanga akambe tekasobola kutema ttooke. Ettooke yamutendeko Kuteesa akambe tekasobola kukola buleka. Katongole ate tasobola kutema buddala nebyalibadde ng'akoze ensobi yalibadde akwata buddala n'amusiba tujja tusobola okunoonya ssente situla okuliwaani buddala. Bassentebe okuli Oweerose ey'okusatu Ebukulula Sulaiman Bazadde Bukaweesi n'abeerose esooka ey'ekiti Umar Kayizi n'ow'e Namusujja Emmanuel Mayiga batuuseewo ne bavumirira ebikolwa eby'okutwalira amateeka mu ngalo. Nosanga nti kugamba obumenyi bw'amateeka bususse nnyo abantu babba nnyo naye tusaba busabi nti ate mmwe bannannyini oba bisolo oba bitooke nga bino tugezeeko okulaba nga abakubi baffe be tuteeka mu nnimiro tubawo obukwakkulizo tulagambe tubakwate bukwasi naye tebatta bussi. Abantu okutwalira amateeka mu ngalo kibi. Ekisinga obulungi omuntu kumutwala mu mateeka. Sanye tukozesa omukuumi otukozesa naye nga omuntu mwesimbu. Abapoliisi okuva e Lusango ne Lukaya bazze ne beekebejja omulambo n'ekifo kyonna okulina omugogo mu kibanja kya Omugagga Katongole ne bakubawo n'ebifaananyi. Poliisi etegeeza nti omulambo gulina okuggyibwawo gutwalibwe mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Masaka okwongera okwekebejjebwa. Wabula mu kutwala omulambo abooluganda baganya okuwa poliisi amafuta ne bagiragira okugenda oggana ne wa Katongole ateeberezebwa. Kitegerekese ng'omukozi wa Katongole yabuzeewo dda oluvannyuma lw'okufuna amawulire g'okufa kwa Kibirige. Lwaki yadduse kiki kyamudusizza oba yakutte omubi ajja abeerewo n'Omugagga abeerewo tukakase nti omuntu si yakikoze. Sipiika Siryetwaha omwogezi wa poliisi mu Greater Masaka ayogedde ku ttemu eribadde e Kalungu ku lukomo lwa Simo. Kino ekikoleddwa e Kalungu kimenyezza amateeka era abo bakikoze tujja bafuna era tujja bakwata babeere nga bafeesinga amateeka. Sennabuli abaagala ayina yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.